10 eza sukaali. Yanziza. Kubanga oli mukazi mukozi ate teweetuulako tewagamba mbuno kakati nze ndi mulwadde tebajja bikola biti bw'ogamba ebyo tebakugulaako mpozi onoonya mulimu walala bakukozese. Neze njagala nnyo okwekozesa kubanga juice kuva dda even before getting Daddy Buju nali nkola juice. Kati nga mmanyi engeri gy'afunamu tosobola okuteekamu bwoti n'ofunamu bwe juice afuna kubanga oli mujagujagu nga totya abantu. Era babayaye onsanga eyo wansi mbabongako ne mugamba nangulaako. Era weyambalako bulungi n'onyimuga olabika nno bulungi leero ngenda kugulako batyo. Your physical appearance also speaks attitude. Yeah, era olabika byagamba buli musiifu esiga mugulako. People buy bine byokunywa appearance. Mukama wakuyamanga tebamanyi status yo. Okay. Nga naye we bagimanya you have to just cut right now namanyira era line wanvuma nti na HIV nze sifaayo. Sifaayo. Waliwo be meeting nga anti Suzy si yegwe nga ngenda baguza juice mwana gwe n'entyamu nengamba bakati neegaane mugambe nti ye mugambe nedda. You look like someone I know on YouTube on Alan Cruz exclusive. You look like her. Yeah. Okay. Okay, natusiibula. Njagala owe ebigambo byebisembayo abaana abawala abali because essira tuteeka nnyo ku baana abana abawala. Kubanga omwana omuwala ye muntu agetina driven because of the situation. Nti kakati ssaawa zino siina paadi siina ekyokulya omusajja n'amukubira namugamba nti ambwe wange namusibiza 15 naye nga musiiza obulwadde. Abaana ab'obuwala bano njagala obawo ebigambo byebisembayo because bali so driven by that situation. Nti omwana akeera ku makya n'alaba ng'azadde omwana kituufu azaalidde waka lwakuba alina fiya eyo ey'okudda ewaka n'agenda neyeefumbiza n'alemerewa omusajja sometimes omusajja n'akanya omugoba naye ng'aganye naye nga waliwo kyamuyamba like amwegobako waliwo ebizibu ebirala ebikola ki. So abaana ab'obuwala bano bawa obugambo bwabwe obusembayo ate era n'abo abaami oba na buli muntu yenna ali willing ogamba nti ngenda kusiiga ono obulwadde just because nange saabujja ku miti because I have a friend yali akyogeddeko njogera nga nkijja ku yali akyogeddeko nga nze ate nze embwa ze zansiiga like nange kyabulabe kiggwa okusiiga omulala ng'ate okimanyi nti oli mulwadde. Kansooke n'ekyo kyenyi kyosembyeyo ekyo kyabulabe nnyo. Actually gwe asiiga omuntu obulwadde obanga akumitinze mada nze ngamba nti Katonda waaba wakusalira musango gwakusalira gwakutta muntu. Kiringa okera olaba buno obulamu bwe tulina bulinga omwanyi ogumanyi omuntu bwakeera waneyo n'atema omwanyi coffee yes omumwanyi. Yeah, that's right. Ogwo omumwanyi bw'ogukwata n'ogutema obanga atemye obulamu bw'omuntu. Era waneno mu Uganda kisibwa basobola okusiba kubanga omwanyi guyina it takes a lot of like it's a lifetime. Bazzukulu ne bazzukulu basobola dependinga ku ogwo omwanyi. Generations. Yes. Now you who is spreading the virus, you're killing someone. Even other generations. And other generations. Kwate kikoma ku ye. That person is still going to go ayinza okusiiga omuntu omulala n'omulala n'asiiga omulala. N'ekirala kama is a beach. You guys, kama is a beach. Eno nsigo gy'osiga. Otta omwana w'abandi tomanyi nti naawe ogenda kuzaala enkya. N'owwo bajja mmusiiga. Wali ku surety ki gy'olina nti no owwo tajja kusiigibwa. Yes? Bambi buli kimu tukikole naye tulumirirwe. Tutegeere bannaffe. Tumanye nti no tukole ebintu nga byebyo kuba tetugenda kugamba nti asirimu tugenda mukomya nga tukyasiiga bannaffe. Instead tulina ba encouraginga bamire eddagala bulungi tubazzeemu amaanyi baleme nabo kusiiga bannaabwe. Okitegeera eryo ettima liveewo kikome leka have that motto that leka kikome ku nze HIV kakome ku ki Kunze. So then another message for the girls abaana ab'obuwala. Tumanye ennaku yaffe. Manya gy'ovudde. Manya nti wava Kannungu. Leka kwegomba. Stay, you work in your lane. Yes. Bino byonna birungi tubifuna. With the time. Kuba kati nange naliko omwana omuwala omuto. Yes, naliko mu high school. Ngamba after high school
njagala nevuge njagala nkole enjala kati zino enjala nzikola naye kati enjala nzikola naye tezikyansanyusa why ndi mulwadde nzikola just to comfort myself. How about we do those nails nga musajja wo yennyini yazikukoze akubye oli mu bufumbo kyoyagala kyosaba kyofuna okay. How about you get the right thing? Bible egamba nti no that there is time for everything. Katonda teyali musiri ogamba bwati waliwo time eya grief waliwo time eya happiness. Yes, buli kintu kirina obudde bwakyo ate mu kaseera akatuufu trust me ojja kituukako. Topapa omwana omuwala topapa n'ogenda ne weefumbiza musajja omutuufu agenda kujja ng'akwagala ate akwagala ebiriyo. Yes. Abantu bansiibulireko. Yes, bannaye mbasiibula nga njagala basaba bintu bibiri. Ekisooka mumpagire juice wange bagenda kuwagira ya mumpagire juice era enamba y'essimu tuli mu kisiibo enamba y'essimu mbadde nsaba ngikasomere gisomeka maama asobola ampagire nkubire essimu okole order nja ku deliveringa juice oyo n'ekirala ekyenkola mbadde nkikola ku Line Cruise exclusive mbuulirira abaana. Okay, counseling I do that so many and I've done HIV positive people oba n'abata generally abana abobuwala abato. Me I always I talk to them according to my story, especially abana abali mu secondary tawuliriza muzadde kubanga channels nyingi zosobola okufunamu HIV. Waliwo omwana atawuliriza muzadde we muzadde n'akubuulirira naye nga tokola ki towulira. Kati me I come there in any situation yonna I come in. Yeah. Okay. Kati mwako ka counseling is there any subscription je basobola kulanga? Yeah, at a very small fee I come to and I talk to your children or whoever person or a sick person alemereddwa okumira eddagala bulungi. If you contact me on 0759 17 27 04. That's my number. Even for juice orders, I'm always available. Okay. Contact her on 0759 17 27 04. Okay. Nze Julie Potential. Nyongera okujjukiza munange oli ku Fix Shots, subscribing, liking, commenting. Munange tulina abatuteesa phone accessories basange bali ku bench wanuka balungi nnyo mu byamasimu beeyune genda bakuwe essimu ey'omulembe atera ogifune. Nga nzigalawo njagala kumpa namba ereta mobile money njagala kugulira suzi sukali oba sugar 10 kilograms zensobodde nze nga Juliwa ya kamutereko akasente confirming. Do you have time katononyo? Okay, let me put the money 07 59 17 27 04. Okay. Koza abawameka ninga mitwalo musanvu kale kateekeko musanvu. Amina nachi 17 20 0759 17 27 04. Katekeke mitwalo musanvu. Alani Mugalo. Okay. Neyanzeke. Banaika. Mwebale nnyo era abawatchinga kozi Fix Shots. Babi musigale nga mubawagira. You subscribe. You support them because these small platforms that zetunyoma tetulina access egenda ku ma TV ago, but these YouTube channels have actually helped us a lot. Yes. And big up to Champagne mubeereko ku Champagne tetukivaako. Nafe tugenda kubeera ku Champagne. Thank you so much for your time. Webale nnyo Suzi, webale buteeraga. Munanga abantu abalala tubakubira ne batugamba sina budde.
nze Julie I know nze Julie Potential kamba sibuliro wano tujja kuba nga tuddingana ate mu program ejjako bye bye